Nange mwenana jemuli njagala okutandika n'akalango kano. Thank you so much for watching. Celeb Jazz mama nyonyo kwanga mutwala yona je musinzo kwanga mutwala. My name is the one, the king himself, king of television, bampita King Smith, bampita Kabaka Smith. Era nga ngenda tandika nga kuba kalango banafe aba King Montage Studios wali enankra ku Prime Tower bagamba muno begatteko tukuba ebifaananyi by'okumbaga, tukwata emikolo, tukwata okwanjula, tukwata okuhinjirwa kasita kiba kinene nga kya videography ne photography ne ba documentary ne ba TV program ne ba photoshoot ne ba birthday party, graduation party, zino tuzikwata. So tukubireko ku simu zaffe 0702 10 41 25 oba 0755 31 17 31 0755 17 oba mwaba kuli ku MTN mukozese simu eno wamange. Namba zino zimba waziri ku WhatsApp, osokozesa WhatsApp era nga osogendako n'olaba 0777 02 3405. Namba ya MTN mwabagala okozesa MTN. Nenge tuvuddemu nange bya mangu munange omukulu Zex Bilangilangi wenjogerera ng'alira ku nsiko mumujjukira omukulu owaka ngombo egamba ratata zekwagala akayimba kolonisa akagala nnyo. So munange omukulu ono oluvannyuma lw'okuba muno yavaayo n'agenda n'agula engatto, nja kuyita kwekola because oba oguze oba osasudde sente. Omukulu Zex Bilangilangi wavuddeyo omukyala amulumiriza ku by'okuba muno omukulu ono yagenda n'agula engatto, actually neyewola engatto n'agaana omusasula. Yamuwako emingatto yali ya mitwalo 25, yamuwako only emitwalo 10. Kati emitwalo gino 25 majjako emitwalo 10, wasiga emitwalo 15. Simanyi lwaki abantu babanja nnyo ssente ezo. Kyegede oli ani baba bamuyitani brand baba abanja mitwalo 10 ku 2 eshegede. Kano naye wengatto omukyala abanja Zex Bilangilangi emitwalo 15. Naye kati ogula ote engatto nadanga oli muyimbi kale watusobola kasokoleddemu video kasokoleddemu show zizeeyo omugambe engatto zo zizo akudize atise emitwalo 5 mujini kitambulira weyazikeyo eshegede. So borrowing is not bad, gendayo weyazika bambaza newankubadde fone ku Celeb Jazz tebatwambaza. But anyways omukyala ono yavuddeyo nga claiminga mbu yakwata lumu n'atuukira Zex Bilangilangi n'amulaga engatto ebika by'engatto by'alina n'abisiima. Wamala obisiima munange Zex Bilangilangi n'amugamba ejo enjo twala. N'amugamba agamba omanyi abaana abeera okumpi oyo muweeyo ki muweeyo emitwalo 10 n'agimuwa n'amugamba balance bajja kwaki bajja gizikuwa. Omukyalo ono muno abanjiza Zex Bilangilangi okuva mu Desemba w'omwaka oguwedde paka na guno tamusasulanga ssente. Sonyaa mukutuseko ng'ayogera tetunakakasa oba bituufu kwa Zex Bilangilangi akyaganya okuba nga ayogera ku nsonga zino naye tunatumufunye tujja kuba tumukutuusako asobola tunyonyola kituufu engatto zino kuba Zex Bilangilangi alina engatto zayambala nga nnene tezitegereka ziri awo Air Force zatera okutambuliramu ennyo. So wanaaba amaze okuva n'atukiryalinga tujja kuba ne tumubayita naye kati soka tugende omukyalo ono tuwulire naye ku ddoboozi mwe ku Celeb Jazz tuwa eddoboozi buli muntu ajja bw'ojja tetusobola gwakawula nga tetuwuliriza gwakale. So tetusobola kugamba muno Zex Bilangilangi yabba engatto oba yazeewula nontantiri nga tuwuliriza side yani ya Zex Bilangilangi tuwuliriza side A ne tuwuliriza ne side B. So katusoke tuwulirize A then tugenda noonya Zex Bilangilangi bw'anaaba akkiriza okwogera naye tumubaleetere annyonnyole ku by'engatto zino z'ataasasula. Nze Fancy from Trumpets Fashion, it's under Eco Youth. Obuzibu bwe nina ate era obundeese wano manja Zex engatto. He ordered for the shoes naye teyazisasula. Zex Nkikumi Bilangilangi. That was last month. Naye okutandika okolagana naye it was from 2012. At first nali mulabanga ku Firebase Armies we bali batulangamu ebyo ebiseera. Kati so like as in to get in touch with him so much. Yali sister wange kuba yali akwana sister yange bayita Scholar. Yeah, they were dating. So that's how I came up. So that doesn't like when I took for him the shoes at his place kuba yangamba nzimutwalire waka nampa address direction buli kimu nentekamu transport zange ne mutwalire engatto ewe. We namutwalire engatto ewe ngero omuntu gwomanyi mwana wa waka wa kukyalo ngero omuntu gwomanyi oba omwesiga. You see that kubanga eryo lyonna from 2012 oba omwesiga oba omumanyi. So namulaba nga stories zaddamu ndala. You understand? Ate zamuwa ku byalo. Zamuwako, like seriously. Let me be open. Ngaddamu stories zamuwa cause you know. Yes, that is it. Kati namulaba nga ebintu byazembirala. Then nentekawo excuse nemugamba nebyokola sebo nzize wano I meant business, I never meant all this. Kuba ono nonsense nze so amukola ekisooka wali ex wa muganda wange ekyokubiri if you fucking got the chance of fucking the pussy of my sister you can't fucking get that chance also. The same likewise to me. You see that?
katso ne mugambo maini nebyo kola bingi ne nkwate kubona ngenda ne mugambo just take ku mobile money. Cut from mobile money ne mukubira like in the evening, yes, ngagenda for that TV show yali ku uncut that day bamuchaza. Katso like from there ne mukubira simu nangambo mayi ndiko busy naye ngenda zikuterako oba njagamba balenzi bakutereko obo budde bunkutte ne mugamba there's no problem. Katso like from there I waited, but then I waited in vain. Okuddamu neno mukubira yambogolera nangamba ndi mu studio ne Kamiri. Nze nali sagala kumanya oba yali mu studio ne Kamiri oba byali biki, nali sagala kumanya amazige. You understand? All was like business. Je twali tuina in between me and him, Engato zenamutwalira. Wanga nange tezali zange nazijja mu kiduuka. You understand? Natumya omwana nazireta mu kiduuka. Mwe bali bamanyi nga bamanyi ngenda nenzijjayo ebintu, then I pay them later like as a nsobola ogenda nenzijjayo kyonna kye njagadde nenkitwalira client customer, then likewise nembatwalira sente zaabwe nenzijjako. Simusasuze, like sincerely speaking, simusasuze. Kubanga abana bangi bazaakubayo naye nga just bamuleka bulesi like that. Naye nga nalabye nga like cousin yabadde asuse walina okukoma nga ataddemu n'okunyooma. You understand? Gatademu n'okunyooma n'akamanyiro nga kangi nnyo. Struggle? What is struggle? Kati lindako, let me ask you guys, as in like yes, oyinza oga nti ali mu struggle, tetuganye, yes, buli omu ali mu struggle, si ye yekka. You understand? So, as in like, baba ali mu struggle, kiba kitegeeza tasasula mabanja. Why should you order for good things when you don't have the fucking money? Ye itagenge nga ina sente, naye crash tasasula mabanja. Agamba gengeng, he has money. Yes, that's the way that Yoris speak around. Aina sente. Agamba ya ina sente. Crash tasasula mabanja. Nze mubanja 350. No way. Olaba kankubulire sweetheart. Buli wajjaire ekintu kudduuka nga siriryo, nga sirya mama o sirya taatawo. Trust me, buli ekintu ekyo kale like it takes so long outside. Baba kubanja. Ate kati omusajja agenda nalaba engato ze nga sincerely speaking nga bakyaziza Zex nga azambadde ku uncut. Ekintu kyomanyi nti tokisasudde, you understand? Now you had all the guts to put on them nga totaddeko yadde ka deposit. At least nga yali ataddeko like a deposit, it would have been fine. Naye kati nothing totally. Tewali yasasulako yadde neki. Eri the money increased. Omusajja investigated where I'm working with my boss nagenda neyekalakasa ejjo. I received a phone call after the interview. Yeah, Aban, I received a phone call from my boss. Nangamba omanyi kugobi, I don't have a job right now. Byonna yabireta. You understand? Omusajja agenze neyekalakasa bubi nnyo ku kiduuka wenkolera. Sincerely speaking. Boss wange nankubira nangamba, fancy, the job is done. Mulimu ezimu abaana ze bamutwaliranga naye nga tazisasulanga. He orders, but after ordering, the payment is difficult. The payment is difficult. Mubera mwina kusika mugwa. Nze nebuuza, why should he order for things ng'amanyi abatagenda bisasulirawo? You say that. Kuba naffe tweyiya. Keizi sijja kugamba nti keizi nkolera eri ekiduuka kyange nenga si kyange. I won't lie. You say that. Nenga ekiduuka si kyange. Sijja kugamba nti gundi boutique eri omanyi haya jjajja wange. Njagena nzijeyo kyenzijayo nzije nkikutwalire, you take your own time. You understand? From last month, sincerely speaking, let me say that for the time I've given him, singa yali omuntu ategeera oba ali mu kasensi ak'obuntu, singa kyagwadda. You see that? Ate biruma abayaye nawe byebiki. Yali akola ebinuma batya. Bichi kale like chiche chinzo kunuma. How am I connected all that much with Zex? Nti buli kyakola kiba kino kunuma kino kyakola. Obujulizi, it's like the voice recording. Mu voice recordings zino mubeeramu that ka jazz over shoe. Nga mubuuza kato kuba amanyi natumye engato omwana nazindeetera. Kajjukira most especially batunulira oli omwana nantekako pressure. You see that? Katoli abatayagala kumanya ye kimu abayagala sente. That is it. Kyabayagala. Nothing much. But azimpa njapambana like as me.
like as I've tried nekigaana bwe kigaana fine nja pambana nganze nzisasuleyo nenga abantu tuswaleko you understand abantu tuswaleko cause that's batasasula engato zange ngenda kwate kubo ngende ku police kubanda banga wekino kugwira ndaba it's the best way kubanga ezezaako n'okwogera naye personally andaga tagala kumanya you see that so like azina Bobby Wine abayino gamba ku baana be abayino bayigiriza ku mpisa table manners ne mu mpisa ezaba ezo mu bantu ezo mbeera mu bantu bayigenga okusasula amabanja and that's not the way oshegera nedda simpisa za ghetto omuntu yakyeteekamu you see that ogenda okera ku macha ng'okola ogwo omuze nga it is increasing nga kikulemeramu okiraba fa abeteekamu emize Namuwa Air Force za purple the light purple kinda like that light purple nangamba anti sente agenda ziteeka ku mobile money ne that's how it ended mpaka leero tankwata gamba nti the last time I called him yali ayogera bya kisidwa and the voice recording is here ngenda gikuwa then last month the last time I called him sabo yali ayasama ngalasana ebimwa mbusebo bagamba oyo omwana oyo oli gwe yayogera naye ku simu no gwe nali ngamba nti yogerako n'onani ono omulenzi ono bambe yakola ki yandeetere nga togwe natuma kubanga right now balowooza bampa sente n'enzirya you see that no one is trusting me in this so that's why nsazeewo nekubire ku nduulu kubanga I couldn't keep quiet kubanga mbadde nanga kisuse like ekirina okoma nze ngamba kyayika Zex oyo Zex munyazi Zex nkikumi ye munyazi yeah munyazi nanyaga engato nayagala sebo with all the guts n'obutaswala bonna ajje nange so I'm not his type and he's not my class you see that I'm not his type he's not my class ate tewali kyemwagaza I can't love him I cannot date such a man azala mbakazi n'abadampinga nakwate kubona agenda I'm not his n'abasulawo natambula n'agenda oyo munyazi I don't know that too much kubanga nze all was like that business kuba era sifuna budde like bugenda mbu kubeera naye personally mbu bichi neto manya jinywa according to the way he reacts want akungamba nti someone who is really normal na reacting abacho no that's how reacting anga Zex and that was really nonsense it sucks so much oshegera like chamusabire sawa zino simanyi nenga kirabika bingi kubanga like mfiridwa mulimu gwange if you see that side mbera so akwera nesanyo mutima mbera so amusabira bisima basobola musabira sanyo obviously you know that nze mwagaliza bisima mu byonna byakola nenga akyusemu that's not the way kubanga Zex inosasulanga abantu bajjako Zex inotandika osasula abantu lekera okunyaga abantu kubanga ekyo tewali kale wekikutwala all that far you understand abasajja abakulu abakusookayo bakamiri ba Eddie Kenzo ba Bobby tebeyisanga gwe you understand negwe kachere wakayingira nange oyagala kulaga buli omu mu industry you are the one geng oli wakifuba kinene mansala ku pressure no weberere muweddeko that's not the way if you want some good things obo ino kweteka obo ino kweyiwamu tunulira abakazi abamanyi nga bashiba abantale no beyiwamu sente zaabwe it's their money no kubanga okozesa ekintu ekitali ate n'otaswala nakuswala musajja gwe so omanyiwe agamba mbu my girlfriend gave me these shoes like birthday gift saba omanyira n'okumanyira kale birthday my ass nze fancy kuyo yeah amanyi bulungi nnyo